Olubereberye essula 14. Awo mu mirembe gya Amulafeeri kabaka w'e Sinali, Aliyoki kabaka wa Erasali, Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, ne Jatidali kabaka w'e Goyiyimu ne balwana ne Bbeera kabaka wa Sodoma, ne Birusa kabaka w'e Ggomola, Sinaabu kabaka wa Aduma, ne Semebeeri kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka wa Bbeera ye Zowaali. Abo bonna ne beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo. Baaweerereza Kedolawomeeri emyaka 12, ne mu mwaka ogw'ekkumi ne bajeema, ne mu mwaka ogw'ekkumi Kedolawomeeri n'ajja ne bakabaka abaali awamu naye, ne bakubira Abaleefa mu Asuterosikalumayimu, n'Abazuuzi mu Kaamu, n'Abeemi mu Savekiriyasayimu, n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri, ne babagoba okutuusa Erupalaani ekiri okumpi n'eddungu. Olw'omusanvu ne baddayo ne batuuka e Numisipati ye Kadesi, ne bakuba ensi yonna ey'Abamereki era n'ey'Abamooli abaatuula mu Kazazonutamaali. Ne batabaala kabaka w'e Sodoma, ne kabaka w'e Ggomola, ne kabaka wa Aduma, ne kabaka wa Zeboyiyimu, ne kabaka wa Bbeera ye Zowaali, ne bategeka olutalo okulwanira nabo mu kiwonvu Sidimu. Okulwana ne Kedolawomeeri kabaka wa Eramu, ne Tidali kabaka w'e Goyiyimu, ne Amulafeeri kabaka w'e Sinali, ne Aliyoki kabaka w'e Erasali, bakabaka 4 nga balwana n'5. Olw'ekkumi, era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnyo obw'ebitosi, ne bakabaka ba Sodoma ne Ggomola ne badduka ne bagwa omwo, n'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi, ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Ggomola, n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma, n'ebintu bye ne bagenda. 13. Ne wajja omu eyawonawo n'abulira Ibulaamu Omwebbulaniya, oyo yatuulanga awali emivule gya Mamule Omwamoli muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri, n'abo baali nga balagaanye ne Ibulaamu. Ibulaamu yawulira nga banyaga muganda we, n'agenda n'abasajja be abaayigirizibwa okulwana abaazaalirwa mu nnyumba ye 318, ne babagoberera okutuusa ku Ddaani, ne baawukanamu okubalumba ekiro. Ye n'abaddu be ne babagoberera okutuusa ku Koba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. 16. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana bwe yamala okukomawo ng'asse Kedolawomeeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Saave, kye kiwonvu kya kabaka. 18.
ne Merukizeddeeki kabaka wa Salemi n'aleeta emmere n'omwenge, era yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa, n'ayogera nti, Ibulaamu, oweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi, era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe, akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. 21 Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti, mpanze abantu, ebintu obyetwalire ggwe. Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti, nyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali mu ggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi, nga ndayira nti siritwala kagwa newankubadde akakoba k'engatto newankubadde akantu konna k'olina, oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. 24 Wabula ebyo abavubuka bye balidde, n'omugabo gw'abasajja abaagenda nange, Aneri, Esukoli ne Mamule, abo batwale omugabo gwabwe.